Erufe kula fest sakula byembayimbi abakubyawo. Anti nali ngenda kujja kula fest kubanza bana bachali bange alien skin mukwano gwange ne Pallaso mukwano gwange. Era post zange wazirabanga nga posting ambagamba. Sakula byene yateka bali kusubira tugenda kujombira abantu bimba bo mukwano. Otunula message eyasindikibwa. Endabula ku Bucuupa. Message eno so gisomamu. Enga oli kula fest. Nga oteka teko kujja mula fest. Bana sokera wa alien skin. Okitegeera. Kangulage message eno sokogiyitemu. Osokotegere ekintu kino kyente. Wafuna okutisibwa nga tonabana kutuuka Lugogo. Nga sinnaba kutuuka wa Lugogo. So ku message eyo. Wafuna okutisibwa. Egamba, hi Mr. Big Guy, it's Eddie Kenzo's team that floated bottles at you in Freedom City at Alien Skin Show. Please hide my identity. I'm Team Big Talent. We were paid to do it so. We were paid by our boss, Eddie Kenzo. And another team is at Pallaso's show. Thanks. Don't text back. Ono yani. Kati yoyo nga omanyi ekumitire kyawo. Eddie Kenzo roza lugenda comedy goyagala lukomedi yaninako olutalo oyo ate nfatula roza gominako olutalo kubanga yakuma connection zigido yanako olutalo seminako olutalo wamutuma na zigido omwana omutuma Eddie Kenzo so n'abakyala Kenzo ne zigido ye n'abakyala Kenzo zigido era nga womanyi kati ngo yamula ku festival ye waneno kitegeera yampita bulungi ne muyimbira ku festival ye bulungi ate bwe wankolako emitawana ku festival ye because DJ eyakinkola ekyalo ku festival ye DJ we okitegedde amala okukinkola ajja mu press conference ye ate ankuba okitegeera ate nga twabyogedde mudda mu inbox okitegeera ate azze ku press conference ye andabisa wakyuke naku zino kati oli wakyagwa mmwe alwanirira mulimu gwe Big Guy nawe obeereko ekanga otudde nga toyimbira byagamba nti alwana si asoose abantu bazze nga balwana copyright eyo okimanyi bulungi nti ne Dr. Helderman bamuwa leave mu parliament agende anonyeze ku copyright okitegedde bw'aba yali nga yagala nnyo lwaki teyamwegattako so kibaddewo ebbanga ddene okitegedde ye just ali excited ate ku bigambo principal byayogedde eriwa wakatolo bwa muzika sisuubira nti byabadde bitoolako byabadde bigattako byabadde bizibula amaaso otalo oli ku social media olulaba okuva ku bigambo bya Baby Wine byayogedde obiraba obifollowinga obiraba bulungi so ogambye federation temuli mulamwa abayimbi abalimu bonna ekisooka n'okulaga kati yabajjawa bonna abangi bwe bati bwe batemuli mulamwa ate gwe nobeeranga abatono ennyo mwabatali njagala ogende nga onoonyerezaamu abasinga bakibuuseemu ngani sikati gosera kifaananyi kiri kiga Sureman TV, sure information muwomya material wakafulumya abantu ne bagamba Big Guy abadde atya omanyi nawe obonyebonye nnyo ne laavu Big Guy ebyaddala abantu bagamba obonyebonye nnyo ne laavu ate ng'oli musajja mulungi bw'oweyita opira weyita mbadiranisaamu olina wabiyimba mu luyimba luno ate akayimba kali straight ndi husband material kakuba abantu basuka ne bakazalawo ne bagamba yana ba Big Guy nagamba ate ngero kwa bakaka trending husband material so love life eliete ennaku zino love life yange obawa abantu babulireko omukyala abeere yekana alabanga obucumba bukabanaga omwami wange bannange tebamuttire njakuba mutoki nkyanoonya tonnabafuna nja kubagamba oba mpisa zembi nga naawe buli abeera naawe agamba bwenfuna bwenti ngenda kubagamba kyovola nnaku bya husband material okitege tonnafuna bandabe nti ndi husband ki material bano babadde obonaabona labe mabegawo wonna temubadde mulamwa sika wayi kubanga wabaddewo era wabaddewo kyogera bonna temubadde mwanyinfu ekigambo kyokosoza kinene nnyo ngete temuli mulamwa temuli mulamwa
Masoro ganti munaye nali manyi mwana munavaamu ekitu naye nga omanyira munna wabeerawo olugendo so kati olugendo lwange osanga terunatuuka olina kusitopingira naye nga ojja kulanga otuusewo ngera lusitopingiddaawo DJ Saddam waliko Mubende FM akutumidde nnyo DJ Saddam akutumidde nnyo agambye akwagala bwena akutumidde nnyo agambye mwana olubyayo wange nnyo bali wano bonna bakuweereza obubaka byamaana mwana kyakabi nnyo njagala kumanya otubadde tukyali wali ku nsonga y'okuba nti ojja ku show ojja kuyimbira abantu bo abantu ne bakuba obucupa kino kirekawo career yo nga gwe bigayo bwobeereyo wakanga osiriikiridde obwongo bwo muli ki ekikugira ngozeeka nga shoote tambudde bulungi obadde osubira crowd yange ate nga ekyabadde guno omulundi nti kyanshokinze nnyo weewaawo kati nga nze nga big eye omuntu nze nga nze omuntu ndi fighter okitegeera nze sikkiriza nti omwanguzi yenna agiving up winners never give up so kyova olaba nti buluwengu ekigo ofuba nnyo okulaba nga nnyimuka okitegedde omanyi gamba nti ekikufuula ow'amaanyi si gye emirundi ebigo gy'ogudde naye gye emirundi gy'oyimuseewo okitegeera so buli kaseera nnyimukawo era kyova olaba nti wendi am standing olutalo lwammwe ne Eddie Kenzo olowooza lugenda komadi gweoyagala lukomedi yaninako olutalo oyo ate nfe tulowooza gwomulinako olutalo kubanga yakuma connection zigido yaninako olutalo siminako olutalo wamutuma na zigido nomwana omutuma Eddie Kenzo so n'abakyala Kenzo ne zigido ye n'abakyala Kenzo zigido bote bogambi ani gwo bwoto bwomuyita nkulaze bwino oyinega wamuyise Eddie Kenzo olwaleero mugamba gamubugumye kyoga teri mugwana katokomyawo muyise zigido tegamugwana kyoga azezima ati mbuli mbuuza gwe utalo mu lugenda komawa ya ino lutalo sina lutalo tomuyinaako gwe buzibu ate kati yo lutalo lwalwana nga wamulabye okitegeera alwana ate aluteekamu ate n'okufiiriza ennyo okitegeera era nga womanyi kati ngo yamula ku festival ye waneeno okitegeera yampita bulungi nemuyimbira ku festival ye bulungi ate bwe wankolako emitawana ku festival ye because DJ eyakinkola ekyaliwo ku festival ye DJ we okitegedde amala okukinkola ajja mu press conference ye ate ankuba okitegeera ate nga twabyogedde mudda mu inbox okitegeera ate azze ku press conference ye andabisa wakyuka ennaku zino kati oli wa people power wanje wakyukamu ennaku zino kati oli wa people power gwe kikyolaba ennaku zino ndaba olina obugambo bw'osuulamu awo naye nga nti omukulu ennaku zino yakyukamu ennaku zino omukulu wamuwulidde Bobi Wine bwe yabadde mu kuziika Katolu Wamanga ayogera ku corporate law oli ku side ki ebigambo bye yayogedde namuwagidde because byonna byayogedde byongera ku corporate byonna byayogedde byongera ku ekyo bigayo baddemu NRM nga ogiyimbirako ng'ogiwa support mwali ludda wammwe abayimbi olwedde abamanyi ebitunga bwe bitambula okulaga omukulu corporate law eyo abeere ng'agikolako nga balala tebannagirowooza corporate law wano eno yamanyi yasuse n'ensi yasoose munnange abantu bagirwayaka Kenzo yagambye alwanirira mulimu gwammwe alwanirira mulimu gwo gwe bigayi naawe obeerekeeka ng'otudde nga toyobyagamba nti alwana si yasoose abantu bazze nga balwana copyright eyo okimanyi bulungi nti ne Dr. Helderman bamuwa leave mu parliament agende anonyeze ku copyright okitegedde bw'aba yali nga yagala nnyo lwaki teyamwegattako so kibaddewo ebbanga ddene okitegedde ye just ali excited ate ku bigambo principle byayogedde eriwa sisuubira nti byabadde bitoolako byabadde bigattako byabadde bizibula maaso otalo oli ku social media olulaba okuva ku bigambo bya Bobi Wine byeyayogedde obiraba obifolowinga obiraba bulungi so ogambye federation temuli mulamwa abayimbi abalimu bonna ekisooka n'okulaga kati yabajjawa bonna abangi bwe bati bwe batemuli mulamwa ate gwe nobeera nga mwabatono ennyo mwabatali njagala ogende nga onoonyerezaamu abasinga bakibuuseemu ngani sikati gwosera kifaananyi kiri kigambo ngani Uganda Music Federation abayimbi bonna abakalimu ebali Fifamaker yeyo Chris Banzali yeyo David Lukala yeyo abagundi abani bano babitusiba yeyo Bebe Kuwa yeyo Cindy yeyo Juliana yeyo kati mwe muliwa abantu tebaliyo munnanga abantu jabba waayiriza kati ani atali abantu tebaliyo ekigale kikalu otegedde mu kusooka yabakwata oba yabafera atya ekyannuma nti saaliwo nali London naye singa naliwo nga sisuubira nti mani wali ogenda kiwakanya nali sisakikiza nakutuuka awo wali ogenda kukola ki nze manyi omuntu wali ogenda kukuba omukono nga golola Moses engumi ennyuke si bya mukono si bya mukono nga tewazze eno
wa erufe Love Fest sakulabye mbayimbi abakubyawo anti nali ngenda kujja ku Love Fest kubanze bonna bachali bange Alien Skin mukwano gwange ne Pallaso mukwano gwange era post zange wazirabanga nga posting ngamba sakulabye naye ateka bali kusubira tugenda kujombira abantu buyimba bw'omukwano otunula message eyasindikibwa endabula ku Bucuupa message eno so gisomamu nga oli ku Love Fest nga oteekateeka okujja mu Love Fest bana nasokera wa Alien Skin okitegeera kangulage message eno osooka ogiyitemu osooka otegeera ekintu kino kyentegeera wafuna okutiisibwa nga tonabana kutuuka Lugogo nga sinnaba kutuuka wa Lugogo soma ku message eyo wafuna okutiisibwa egamba hi Mr. Big Guy, it's Eddie Kenzo's team that floated bottles at you in Freedom City at Alien Skin show. Please hide my identity. I'm Team Big Talent. We were paid to do it so. We were paid by our boss, Eddie Kenzo. And another team is at Pallaso's show. Thanks. Don't text back. Ono yani. Kati yoyo nga omanyi ekomiti kyawomu. Ali kabinja kali ke basasula. So jibambi ndoza akira banagamba nedda kuba akimanya nti bwenvaano ngenda wa Pallaso okitegeera. Era nze natuukawo naye saayindi wa Pallaso. Nakireka. Omuzungu kyayita wagenda mute. So kati yes, kuba Kenzo ye ali ng'amaze okusettinga eno ng'apanze n'eri nga either bwensookera eri nga bankubirawa nga bakubira eri bwensookera eri era bakubira eri naye ng'olwafuna kigolowooza afaaki simanyi era osana n'omukyazaako n'omubuuza naye kikyafa kuba wano afa nnyo nange so I don't know lwaki okitegeera ate nga nsifa naye ate nga mbadde nga ngezaako nnyo okubeera so gamba so kati lwaki bwe yakuma connection wanyiiga nnyo nayogera sayogerera nze nayogera abantu bangi kubanga yakuma connection n'onyiiga n'ogamba nti omusajja apretendinga nnyo ku bantu bangi sinze nzekka post yange bw'obanga ogijjukira namenya ku bayimbi otegedde naye gwe kyakulumanya nti kyali kiri mbayimbi eyo nga batidde okwogera ye gwe n'ovaayo nga manga yefuula kyali waabwe naye nga singa boogera ku kintu kyokugamba nti waayi nkoze ntya wano newano okutuuka wano kuba gwe ndaba ate okola otuuseewo kiringa omuntu nangamba nti nkoze ntya okubeera ku radio simba like ntuuseewo ntya okunkyazaakoSureman nkulaba gweobeerawo nnyawebale nnyo ate ng'ompulidde nti embeerako okitegeera ate ne mukuba enkokola omukwano ne gufiira awo nga saagala kukubira simu mu connection olowooza ze yalina okuwa olowooza wali olina kuyimba n'abaani abo boogamba bootayimba nabo ng'akumye enamba akumye ezi connection okubanga obatuukako kuba ennyonyi ndabo zirinnya buli kaseera. It's not all about kuyimba n'abantu okitegedde era nga bwe nkugambye nti tekyali kyange nze nzijukira olunaku lunamu onyiiga ng'omulaba agenze Zaire agenze Congo agenze Canada byebikunyiiza ate nze sitambula utambula naye kitubuuza ani kitubuuza kati connection kize nnyini ze wali otegeeza ozijjukira bulungi nti baffe tuyina olinako omuyimbi gwe wali otandise okwatagana naye nga gutandise okuggwa aba abayimbi abo nga bandi ba Eminem abo ba Kim Kardashian ba Jay-Z n'akulemesa lwakuba nti kati emboozi ya connection ebeesa nayo olunaku lulala okitegedde olina details nembagulya one by one kyajja we yakulemeseza we yakubako empogola okujjaawo sinze n'abala bangi balina bwino mungi katujjawo ensimbi z'amandeevu zino nzije n'akayimba connection omukulu ke baamumirako connection tukakubemu wano nako ate tujje yongere okubeera ng'atubuulira ensonga